kyatuyisiza bubi bateke mu mawulire olyoka ofune bakazanyirizi ffe twagala kugula era tutandika okusonda tesijagamba musiraamu kusonda nenosa nemu Supreme Council esobola okusasula yenna agibanja tetujja kubakubira mulanga rest assured era abagala okukikozesa nga politics oba drama oba comedy discourage them tekijja kubeerawo naye mugambe ku balamuzi abo mugambe ku balamuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sheikh Ramadan Shabani Mubajje kansubira nti owekitiibwa Allah abadde akyakukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi alhamdulillah naffe abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi wadde ng'emitima gituli mu bbanga okuva lwe twafuna amawulire ku bigenda mu maaso ku Supreme Council awatudde embuga y'obusiraamu. Eno video sigikoze nga Yekolera itongwa mu nankyukakyuka wabula ngikoze nga Abdurrahman Kikomeko Yekolera omusajja omusiraamu era saagala muntu yenna agipoliticizing. Gye buvuddeko nakola video nga njogera ku bigenda mu maaso n'empunzika nga nsaba abasiraamu nti tusukka mu bukadde obutaano ekyazze mu budde buno si bwakwesonga mu ngalo gundi ye mukyamu gundi ye mubi gundi ye mubi wabula tusooke tutaakirize emmaali y'obusiraamu. Omanyi singa abaana bo babeera nga babadde mu kulwana omu n'akuba munne ekikonde n'azirika essaawa eyo nga ggwe maama oba taata obeera toyina kunoonyereza ani mukyamu ani atandise olutalo obeera oyina kusooka kutaakiriza mwana ono aleme kugenda magombo oba aleme kufiirwa bulamu then bw'anaava mu ddwaliro olyoka obatuuza onoonye ani yali omukyamu ani yatandika olutalo era otandika okugaba ebibonerezo. Naye Sheikh Mubajje bw'avuddeyo okunnyanikulala alaze nti tuli mu katemba mukwano wano tewaliwo theatre wentuula mu studio zange okukola byenkola akazigo kange mwenjogerera ebigambo byange tewaliwo theatre. Senga ogamba nti ono abeera katemba then tusooke tunoonye katemba yatandikirawa gwe lwaki otuwa gap ey'okuzannyira katemba mu busiraamu mwe abakwata emmaali y'obusiraamu ne mugisinga mu banka gye tutaamanya oba wammanerenda gwe tutaamanya twalaba bulabi kiwandiiko nti bawannyondo ba kkooti babawadde ensaleesale bweyoti nga mwamusa ekifo kino mwe temuli mu katemba wabula ffe abavaayo ne tusaba abasiraamu nti musukka mu miliyoni 5 buli omu bw'akwata 3,300 naawe owennyingi osogamba nti mpeereddeyo mukadde wange yafe 3,000 abenga naye alina ettoffaali lyatadde ku nnyumba ya Allah naawe alina muganda we atayimiridde bulungi n'omuteerayo naye abenga alina ettoffaali lyatadde ku nnyumba ya Allah kubanga omuzikiti guno essaawa eno gubadde gwa Gaddafi naye singa tugununula ne tuguzza olwo guba gw'abasiraamu bonna nga ne Gaddafi mw'omutwalidde Nannyini Foundation. Ffe b'oyita abali mu katemba kibanga gwe kujja kutunda kijja ttaka lya kijja kwe baagalamiza bajjajjaffe bakitaffe basengaffe n'olitunza omugagga aba aleese kalakata jjalisendewo then omunnakikoomu mummwe n'akwata akabbo n'ayisa ekiteeso n'akwata akabbo ow'omutwalo ow'ekkumi ow'emmeka leeta tununule ettaka ly'ekijja bakadde baffe baleme kuziikulwayo magumba gaabwe kudda ku ngulu ate gwe wennyini omusika eyatunda n'ovaeno gantira bakatemba bali mu katemba naye nga gwe yatunda tewali mu katemba. Sheikh Ramadan Mubajje si kuyisaamu maaso naye ono si katemba era tewali akola kintu kyonna kulumya gwe kubanga gw'oli mayina nnyo ku busiraamu bw'oba olowooza nti gwe busiraamu obusiraamu wabusangawo n'abaakusookawo baabusangawo ne babulekawo ng'era naawe bw'ogenda okubulekawo kati siyinza kufokasinga ku Mubajje ng'omuntu ow'ekitiibwa Mubajje omuntu ng'omuntu ne sifokasinga ku mutima gwa busiraamu kubanga omutima gw'obusiraamu guli awo Kampala mukadde. Jjajjaffe Sheikh Mbogo bwana eyalina okuba kabaka wa Buganda yabyerekereza n'asalawo okukwata ekkubo ly'okubeera omusiraamu n'agenda Zanzibar n'asoma n'akomawo e Uganda n'atambuza obusiraamu era omugabo gwe ku Buganda
ng'omwana w'eŋŋoma gonna yagukwata n'aguwa obusiraamu. Ttaka ly'e Wambogo Kawempe, ttaka ly'e Kibuli, ttaka ly'e Kampala Mukadde. Kakati ekigendererwa kye kyali kyakutukumaakuma abasiraamu tube n'awaka, nga ne bwe tuba tufunye obutakkaanya bwaffe tubugonjoolera waka. Y'ensonga lwaki twekanze nnyo okulaba ng'awaka ate wo wali mu kusendebwa oba bataddewo ku wannyondo ba kkooti, bataddewo ku nnyondo, bagenda kutundirawo ku nnyondo. Sheikh Ramadhan gye buvuddeko nakugamba nti oba kibeera okke okutunda poloti ya kitango okuli amaduuka gye yandekera, naye ate bw'otunda ebijjo b'ettaka okuli ebijja ate ekyo kinsiikuula nnyo emmeeme. Sheikh Ramadhan Mubajje bintu bingi ebibadde bigenda mu maaso mu busiraamu, emizikiti gisendeddwa egy'ebukoto, nateete, mu lubiri, ewa n'ewalala wangi emizikiti gizzenga gisendebwa. Sheikh Ramadhan Mubajje twasirika nga tugumidde ku mutima guno, kubanga buli bwalinga obuzigo kitaffe bwe yatulekera, naye nga wano we wali ettaka ly'ekijja. Kakati bwe kyatuse ku ttaka ly'ekijja ffenna ne kitusiikuula emmeeme, ne tugamba nti nedda kino tekigenda kusoboka. Tetugenda kunenya Mubajje wazirya oti era wazirya ku lwani oba wazeewolera ku lwani, naye tusooke tununule ekifo kino, then ebirala tuneetereeza nga tumaze okuzza ekifo, tumanye baani abaali emabega w'eno embeteza, baani abaali emabega wa gino emirerembe, era oluvannyuma lw'okubazuula bambuke Supreme Council mbagirawo, kubanga eyalumwa ku musota ne bw'alaba omuguwa yeekanga era tayinza kuddamu kugwesembereza. Kakati kya nnaku nnyo era kya buswavu nnyo tinze yavaayo nezija ne idea ey'okusonda ssente ezisobola okununula ekitebe ky'obusiraamu ekikulu oba omutima gw'obusiraamu oba embuga y'obusiraamu enkulu. Mubajje ampise munnakatemba, siri munnakatemba, ate bwe ntyo bwe mbabuzaabuza. Ne Museveni yasooka kulowooza nti ndi munnakatemba, ne Museveni yasooka kulowooza nti ndi mulwale, naye nze bwe mba nsonze ku kintu mba nkisonzeeko. Era nasaba abasiraamu ab'ensonga mu Uganda, ab'ensonga ne bwe kinaaba kyetaagisa ziisa Kibuli, nja ziisaayo tusobole okununula Kampala Mukadde. Weewaawo bali b'Ekibuli n'ennyumba ya Allah eno bagyetaagawo ate ekyabafuula ab'Ekibuli lwa mirerembe egiri awo e Kampala Mukadde. Era bwe banandeetera akawunti oba bwe banampeereza akawunti nenkakasa either ng'eri mu mannya g'omulangira Sheikh Kasimu Nakibinge oba ng'eri wansi w'obukulembeze bwa Kibuli, tugenda tandika okusonda ssente okununula omuzikiti ogwo. Siri mu katemba musonyiweko Sheikh Mubajje, siri mu katemba, ndi mu bya ddala. Bw'oba okakasa nti omuzikiti ogwo gwagala kutwalibwa lwa ssente ezibalemeredde, ezibayinze, ate lwaki totuleka ne tusonda ssente? Oba muyina ekigendererwa ekiri emabega mu kyo nga muyise mu kya ssente okusaanyawo obusiraamu nga mu mwalowooza tetusobola zikola ki? Kuzisobola. Sheikh Ramadhan Mubajje, abasiraamu tuli bagagga, sina bagagga. Abasiraamu ffe tusinga obugagga. Obuwumbi 18 obusiraamu obulamba bwonna mu Uganda nga butulema tutya, nga tulina n'emikwano gyaffe ab'ensi endala abasiraamu abasobola era tutuyambako, ng'omusiraamu omu asooka okuba n'obuwumbi 18 ffe nga butulema butya. Ne bwe zinaaba 10,000 3 tugenda kuzisonda. Twagala ekintu kimu mu mutima gwa busiraamu, okuddako nga mwalina ekigendererwa kyammwe. Ensonga bazisema abamawulire biki na bino of course mwabikolera mu nzikiza naye birina okujja mu kitangaala, tebaba bamawulire ffe twali bitegedde tutya. Era ekirala bwe muba Sheikh Mubajje mutya amawulire era mulekeraawo okukoloboza ku ttaka ly'obusiraamu, okukola ebintu ebyesittaza obusiraamu n'abasiraamu. Ogambye tojja kukkiriza kusonda ssente, gwakkiriza nasose kwebuuza ku ggwe Sheikh Mubajje. Ayanukudde noga tojja kukkiriza ebyokusonda ssente
yerere kubanga mmwe mwemalirira mwabemalirira Sheikh Mubajje ate lwaki mwagenda ne mwewola muba muyina obusobozi okwewola kyali baddokke mwabalina obusobozi lwaki mwalemwa okusasula wabula ye Sheikh Mubajje kyabye kola statement sigenda kukkiriza bannange kusonda sente sigwakkiriza kuba sigwe yantuma kukuva nyani kula abasonda sente wesonda kula mmwe oyo muri mukatemba sijja kukkiriza Mubajje sigwe yantumye okusonda sente sigwe yantumye okusonda sente era sigwa ino okungana okusonda sente era sigwa ino okunyimiriza okusonda sente zijje zinunule ekitebe ky'obusiraamu nze sigwe yantumye ng'oŋŋamba otya mbutojja kukkiriza kusonda sente gwe yantumye oba ntambulira ku peesiyo sikyatambulira ku peesiyo munnaye nakwesonyiwa twakuvaako dda kati okola by'oyagala twakwesonyiwa dda ow'ekitiibwa ennyo gwe tussaamu ennyo ekitiibwa munnange Mufti for life twakwesonyiwa dda twakuvaako dda ffe twagala kimu kutaakiriza kitebe kya busiraamu kutaakiriza maali ya Allah kutaakiriza mbuga yaffe buli kika kiba n'ennyumba enkulu ey'ekika oba osendeko ez'abaana naye eyo yo eba tekwatwa kati ne Kampala mukadde ewalala yonna oba osozannyirawo naye awowo si walungi yadde n'akatono kuzannyira kati lwaki buli muntu abako n'ensobi gy'akoze oba n'ekikyamu ky'akoze yeekwasa politics bano babiteeka mu politics kwegamba twafuna obuzibu kati buli muntu akola ekintu ng'alinayo ekifaananyi ne mwami Museveni bw'omwogerako batandise politics balese politics mu busiraamu yes politics is everywhere naye sirowooza nti gwe okwewola ssente waziriira ku kaadi ya pateki ffe tulyoke tubiise mu politics madde mmanyi nti wazeewolera mu Quran wazeewola oyogera Oluwalabu wazeewola olayira tewakozesa kaadi ya politics yonna tewakozesa kaadi ya political party yonna naye wazeewola kati gwe lwaki omusiraamu bwajja nga tayambadde kakofiira ka bbulu aka FDC tayambadde ka red aka nuupu tayambadde saati ya UPC tayambadde ya Jema tayambadde ya Conservative Party ate ovaayo n'ogamba nti patandise okuleeta politics mu bintu bino buno si politics ono si politics buno busiraamu w'ekitiibwa Sheikh Mubajje Ramadan baabo batandise okuleeta katemba mubaagala kusonda ssente ate gwe yazeewola ne zikulema okuzza nsigwe mu Nakatemba ffe abaagala okununula ffe bannakatemba omusajja ng'alumirirwa eddiini ya Allah ng'ayagala ennyo eddiini ya Allah n'envaayo ne ŋŋamba ab'ekibuli be baba bateekawo accounts oba Sheikh Mbuga Kasimu Nakibinge Mulangira bateekewo accounts tusondereko ssente nze nsobola okukunga abasiraamu mwemwe mulowooza ndi mukatemba mu buli kyenkola nabalekawo awo mubeere awo musamalirire ng'embwa eyo tekikooni mugumaale oluvannyuma lw'okugamba nti bannange tusonde ssente tununule ennyumba ya Allah tununule ekitebe ky'obusiraamu ekikulu Sheikh Ramadan Mubajje n'avaayo nanyanikula bali mukatemba sijja kukkiriza kusonda sente nze munne sigwa ino okunzikiriza nze nakyetwala nze sigwa ino okunzikiriza kuba sigwe yantumye ntandike netumye era nze nina okwegamba nti kati tetugenda mu maaso otherwise ensonyi ozifuula busungu Mubajje